Batata ba mama era bwe mbasa bakalulu fukamira batata ba mama banakawempe North County constituency omwana omulenzi tafukamira naye fukamidde banange ku lwensonga eno ku lwokuna taata mama senga kojja wola bentebe yenzesereko Moses nabasubiza milioni 2 nze sigenda gula motoka emilioni 2 ngenda bikomyawo mbantu ngenda gabe emitwalo 5 ku mitwalo 10 abantu atayina mulimu atandikewo mulimu abavubuka basinga bakera mu betting eno yegenda okulayira jeri na jeje Germany sewo mukama wange sokubuze kubatulaba bakama bange mwenna munsi yonna assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi oba musibe mutyano bantu bange munsi yonna munange nja kusooka okwebaza abantu bange nsereko Moses nafuse international sebo tochali wa bulijjo sebo tata era mukama wange Robert Kyagulanyi center mu sebo I salute you sir wagala nyo sebo mukama wange esebo njatandika nebyoze nabyo okusooka byonna nsereko Moses yani esebo mukama wange mulabi wafa kulaba omulungi ogusooka oba abadde akuwulira esebo tata niyanza nyo mukama wange Misa Semwanga Benoni Semwanga Benoni batata ba mama basenga nze Mr. Nsereko Moses ndi muzukulu wo mugenzi Yosefu Nzalambi agalamidde Katule Mbazi mu Mawokota ndi mutabani wo mugenzi Peter Sebusolo Kagwa Busulwa gwe nasikira gwe musike wa esebo agalamidde Katulo Mbazi shegezo obukulembeze wa Katulo Mbazi esebo mama wange anzaala nze mbanje ogera ku mama wange taata n'okufukamira yati yali awisigalo gomaje kitegeza awisigalo babera beto era gwe awisigalo ali mu nyumba munange nkutumira gwe mama wange mama wange yali awisigalo nanzaala nasobola okumperera paka ku university seba mu graduate nenga awisigalo mama wange yakolaji wabanguka mu bikinsere ebyo tujja tuukayo esebo mukama wange mama wange nkutumidde nnyo Mrs. Nambowe agati si kyomu oyo mbanje ogera ku mama wange nfukamira sebo mukama wange amina esebo tata obadde okyatunyonyola Nsereko Moses yani esebo mbadde nja kunyonyola sebo mukama wange mu mwaka gwa 2022 nakola P7 ku Masajja Modern Primary School liri Busabala era nafuna first grade neka nkudire mu Kemabega natandika okusoma mu 1995 ku somero liri mu kyalo eyo fetu atandika UPE konge mixed ni twali tugenda ku somero ne jjajja wange nesanga nga batimbye ebitooke nga tugenda ku church be batima ngaliwo omugenyo waliwo onale bajja omugenzi zimula mugwanya ne mugamba jjajja lwaki basimbye ebitooke bino nangamba member of parliament w'ekitundu kino agenda kujja ne mugamba jjajja wanudde going to be member of parliament ate nga kigenda kutuukirira kano ke kadde this is the right time sebati mugamba simanyiro zongulu obudde obutuufu bwe buno sebo mukama wange kati madde nkugamba olwavaayo mama wange nanzijayo nengenda ku Masajja Modern nafuna 9 aggregates nga wachikuba first grade 9 aggregates sebo lwavaawo nengenda ku somero balita St. Joseph Centenary mu Ndeeba senior 1 paka senior 4 nenfuna first grade ya bumekolo 8 nafuna 32 nga bakyakola 8 fetu atandika 8 jukira zali 6 nenfuna asatu mumeka mubiri sebo mukama wange kati olwavaawo nengenda ku somero balita Maryland High School Entebbe oboli manyi kumazi sebo Dalton Segawa director nkutumiddeko sebo mukama wange sebo ngenda ku somero eryo nakola combination meg oli mathematics bulijjo nikana kaluke kawempe North County constituency natudde wansi nenkakalitulatinga nobala geographically economically sebo mukama wange kati ku Maryland nkola meg ne olwatuukawo era nali njagala bwedi boy kati nali njagala bwedi boy nga nze nono mutabani wa Pastor Kiganda Martin Kiganda yali njagala bwedi boy nga nange njagala bwedi boy mpulira kati nentuka esera nenzikiriziganya ne Martin Kiganda ne mugamba nkulekedde genda nze nenjanga sports prefect kati ate ye yawangulwa omwami bamwita Quinto yamuwangula nze nensigala ku buno bwa sports atenga wandi wangu desinga wasigala nkugambye nategeragana n'olinga ndowooza w'amaanyi ng'ate ye tayinaki tayina maanyi kati ku Maryland senior 5 ne bangoba kiki ekikugobya ku somero jukire essomero liri ku nnyanja kwenyini kati nakolagana n'abavubi olete ebyennyanja ogamba ki tuula ku lyato ne twetolwayo nakalangala ngenze kuvuba byennyanja bali batuwoninga ddanga tetuwulira esebo mukama ogenze kukumba kasente ne batugoba kati bamala otugoba nina omwami era mwebaza bamwita Mr. Kato
nantwala kipayo kusomero lino litulendinga mu kuyimba Kennedy Secondary School Kisubi sebo Edmaster bamuleseyo George nkutumiddeko sebo mukama wange osobola okumalayo eryo litulendinga eryo Kennedy nenjijaawo nenkola senior 6 nejimala olofunye bumeka ebyo bireke gwe kyobamanya nafuna principal passes meka 3 from there direct nengenda ku Ndege University biri wabitugambye nebino katubireke ebyo tubireke sebo Ndege University wane Mengo olokosa okuteya BBA Bachelor of Business Administration ne majoring management mwaka gwange ogusembayo kati mu mwaka ogwokubiri wali akalulu emawokota ne signinga deed ya ku university ne numba meri ya Kyambadde gwomu kuba muvuganya na buliro ono biri emeka biri 11 maka ku maka nyumba ku nyumba maka ku mama tata senga bwensanga alimanga nkwate 10 nga nkolaji ekigeza biri bito bitandise labono musajja obadde ki ate mbadde ne labiro kugamba biri mukaga nali kansala ku muluka embazi jajja wange Yosefu Nzalambi ayina abakyala 15 mu nyumba etya mu nyumba emu katabazzukulu tusuka mu 10 obululwedo abo atokitegedde omuluka gumu bwe guti ne bambo bwa kansala mu senior 4 biri mukaga nenga ndiye no ku St Joseph nkolaki nenga nze kansala ayino kike abana basoma ne kansala esebo neera nje nali njali mwana muto ne myaka nga 18 we na mali senior 4 akema okotakagwa katya kati jemba dengenda sebo mukama wange kati zija mukaluke mawokota bwensanga alimanga nima bwensanga agenda kuluzinga nga ngenda nga kimiraka amazzi bwensanga agenda okujabeyo kunga muwerekera nsereko eri bamanyinga wakayima era abantu bange mugombora ye muduma banange mbalamusiza banange yenze gwe mwatuma erinnya lya wakayima lwaki bampa erinnya eryo nga balaba ndi mwana muto naye nga ate obwongo bwenkozesa bwakika kya waggulu kati akalulu ako ono omukyala Meria Kyambadde batiisatiisa emigo gyali mingi ne batukira jjajja wange omugenzi Kabeŋŋano bamugamba bakyolo omwana alina okuva mu kalulu jjajja nantuuza nali nemeddeko jjajja nantuuza nangamba muzzukulu wange boddala oli muzzukulu wange jjukira nze nasulanga mu kisenge kya jjajja kuba kitange omugenzi Peter Sebusoloka gwa Busuulwa nze omwana eyaliwo ebiseera ebyo nga tanazaala balala omanyi bajjajja baagala nnyo okulaba omuzzukulu asooka nangamba muzzukulu wange bali togenda kumalako nabo jjukira ebiseera ebyo Ameria yali yakava mu office of the president nangamba gwe tojja kumalako nabali bali abantu tojja bamalako nabo bamaanyi olagamba okoleki nve mu kalulu kati mpuliriza jjukira nga maze okutimba ebipande ntambudde buli wamu abantu bantegedde kati mpuliriza jjajja wange kyaŋŋambye bali bennyini ba Ameria bansalira amagezi bangamba sokera kubwa kansala ero si 5 okukiika ku district kati samanya mbw ateno gye bansindise era gye bagenda okunzibira kubwa kansala ero si 5 nga waliira nabo gwe balinayo wuliriza eri nabalekera ekifo ekya MP ne bansindika eno kubwa kansala ate ne banzibirayo bakubba bati ekiro kyonna Nsereko Moses Wakayima wangudde wuliriza taata jjajja wange nakwata ente yali esinga obunene nagiwa abantu ku kyalo baga mugisale mugirye muzzukulu wange akoze eki okere enjambo ate omusajja anzibyako akalulu katya jjajja wange nafeinti nga nafa era mama Meria Kyambadde siri kusonyiwa okitegedde sebo akalulu akamu kubanzanya syndicate Ameria ndoza bamugamba ono Wakayima ku bwongo bwalina bwagenda ku district agenda kwatakana ne bakansala 216 akujjeyo nabo ne bansalira aga Wakayima nenkomaawo okumanya akatengo kali kangi 216 nate n'okudde mawokota ate nenzirukire Busujju member of parliament Busujju county constituency ovuganye Kalwanga ate mvuganya Kalwanga ekifo kya Kalwanga yaliyo bira munaawe ebiseera ebyo waliyo Nyanzi MP ko bayita Nyanzi oba mumanyi minister ye yaliyo nengamba katonda tulina okwambalagana gye nasangira oyo Kalwanga waliwo n'omwami eyafa omugenzi Kafalanga okitegeera naye kati kale eyo amanyi tegali mangi nnyo kuba ekitu nali nakakijjira bugizi kubanga eyo ninayo amataka nina amataka mu bitundu ebyenjawulo Mpigi ninayo Ebusujju ninayo Mityana kuba bayi taata wange yali musajja mugezigezi oli muke Busujju esebo kati ak'Obusujju kale tekagira ngenda okulaba gundi si yagine nenkavaamu nenzire Kampala akokakubiri nga tono wuliriza sebo mukama wange wampise nkunnyonnyole kati 221 nkomawo Mpigi kyamanero si 5 nkomawo kuba kyamanero si 5 kuvuga Mpigi district yonna katono nnyo ekyo kifo kya kusatu wuliriza sebo mukama wange nze nkunnyonnyola kati kadi ya NUP bali bagimpa vuganye ku kya district ero si 5 akatengo kali kangi jukira abantu bafa bangi mu November bakuba abantu kwa amasasi bali bangi nintya mama wange nangamba Moses omwana omulenzi gwe nina oli otya oli weka ati sigenda independent
jukira nze mukadde wange bwangamba siddamu jukira jajja wange yangamba bwe mupibuleke genda kubwa kansalo bwe mupine nkola ki kati mama wange anzaala au sigalo si kyomu nambowe agati era nkutumiddeko nnyo maama nangamba Moze akalwako kaleke togendera kweni UP genda independent nangamba biri ebibaddewo tobirabye abantu bangi bafudde saagala kufiirwa jukira kati sikyasobola kuzaala nkuze okitegedde sebo nempuliza mama wange kyakola ki akaluka genda okuggwa ng'omuvubuka abadde ku nyumba za taata we Sejemba Martin yeli ku boys quarter nga akalwa kalidde nenkwata ku mutwe ngamba bannange omukisa ne kugenderawo kati ng'omuntu omugezigezi nzirayo kweni UP nfuna kadi 225 ndije salinga company yange sebo ndije sadi manerenda sebo owola sente nabondo musajja mpita wa kusaaga ndije salinga company yange ya manerenda hiyo somako Sereko Moses Money Lending Company Limited. Sereko Moses Money Lending Company Limited. Esebo mpapula tambula nazo. Oli director. Esebo ndi director. Okuva 222 muola sente. Esebo mbola sente. Kati sente naziwozesa oba naziwozesa ki? Tukosesha. Omuntu yajjanga. Nanga maona lebo. Jukira nga njagala kulembera. Ndabo budde bugenda. Office ziliriddawa. Office gwe buliwola bakatale na office. Buliwola bakatale akanene. Ngo kalerwe kasubi obutalo bunene bwendi na office sebo. Ne busegawo ni na office. Ne kalerwe ni nayo office. Okitegera gwola obutalo bunene wendi. Company yange najikola kuyamba abantu bange ba wansi. Nabo babere bulungi. Okitegera sebo. Omuntu yakibange emitwala ameka? 5. Oli nakima 3. Omulala nakima kakadde. Jukira nze nali sisaba musingo. Ningamba abantu bano nze nalowooza mu magezi gange nti abantu bano kambayambise ku sente. Solo tukabiri abiri mu mukaaga. Ngabagamba omusajja akoze bingi. Omusajja akoze bingi. Ne taata nkubuulira abantu bonna be nawa sente. Nafiirwa milioni zisuka milioni 5. Tebalina kye bakulekera. Ate bakomawo. Kebendaga muntu. Ate nkunyonyodde nkugambe nayagala nnyo okuweereza abantu. Ningamba ekirooto kyange kya empinda mu budde buggwayo. Nitandika okuwa abantu sente. Wali owulira buli wamu oyagala bwa president kuba owulira buli wamu. Wuliriza nti kyenkunyonyodde, wuliriza kyenkugamba. Nze nayagala okukwatagana n'abantu. Sebo omutima gwange gulumirirwa. Bwe ndaba omuntu nga talina mpisibwa bubi. Jukira nagambye mama wange yali awusigalo sikulimba. Kati manyi ennaku omuntu gyayitamu. Ng'okimanyi waliwo ali ku TV ng'anoonya emitwalo 5 tagiraba. Atandike ka business. Waliwo omuntu anoonya emitwalo 2 katagiraba atandike ki? Kyobola ba company eno Sereko Moses Money Lending Company najiri gye salinga manya gange abantu bategere ndi nze Sereko nze okuwadde abantu nawola sente badda tebadda kali n'omwami omukulukulu ali myaka nga 7 nenjogerako naye ne mubuza taata natomera abantu nabo wakasente baganyo kazza yambuze ekibuzo kimu nangamba Mr. Sereko abantu ne sente kye kisinga nti bantu webale nnyo bantu kubanga bagenda okunziika era we nasinzira ne ngamba abantu bange mwenna be nawa akasente sikyababanja mumpe buwi kalulu okitegere sebo mukama wange esebo taata kakati tutuusaawo 221 esebo kugambye ebyo byagira oli omwana najja kukanja ate nenja independent jukira abantu omuyaga gwali bukyali gw'amaanyi nnyo ogwa nuupu okitegeera ng'abantu yena gwe basanga ku baloti gwe bakola ki ambuleera kati omwana n'atwala ekifo kati nga bwe nkugambye bwe byaggwa nengenda kweni UP nja bafuna kakadi kange neneetegeka ze sente zino ze nawa abantu ne batazza nga am preparing myself okitegeere sebo nengamba constituency yonna nsobola okujja esebo ndi mutuuze mu erisa zone Kyebando parish Kawempe nina abakyala 3 era ndi mutuuze mu Kirokole zone Kawempe 1 esebo nyimirire sebo mukama wa emiruka gyonna omwenda kinkano gimazeewo buli muluka ninayo bu office kuba mpola wola sente gabwe nkugambye nina sako emiruka nina emiruka 9 Kyebando sako weri Kawempe 1 sako weri Kawempe 2 sako weri Koma Mboga sako weri mbere okitegeera nzize kulwa abantu ba wansi yensonga lwaki nakugambye nze Sereko Moses sigenda gula motoka zine milioni 2 ze bawa member parliament ogule motoka ngula yaki ng'omuntu aleri talina capital wa mitwalo 5 kakati sebo numirirwa sente ngenda ziza abantu bange njagala babere bulungi era sebo taata mama senga ndaba Sereko ngenda kwata milioni 2 mbikomyewo mukole tandike emirimu emitono tone mitwalo 5 ku mitwalo 10 esebo kale era ne kino kakyogere sebo mukama wange family y'omugenzi Sejirinya Muhammad ngenda jiwa milioni za 50 ku milioni 2 gwe kyobamanya milioni 2 z'abantu
ku musaala gwange biki ebyo nina ne byenkola bingi gambe ndi manerenda okitegere sente zirina amataka oli manerenda sente bwe sente zirina ate nekira ndi buloka wa mataka ndi buloka mu motoka sebo nyimiridde esebo ogenda soko oboche lwakuba kalulumula banka nonyanga asaga nenga nyimidde akasente nkalina akasobola okukola ekintu bangambo yochayo ne kunkalo so atulaba tuline Nsereko Moses MP alinze okulayira esebo tatu wa NUP kiramulude bulungi kasoke tandikire ku NUP egambe ina kadi Elias Lwimbazi na Lukola ate nawo gambo olina kadi ya atenga sebo ne yanzanyo tata soko bongeko buli muntu eyawukana ku mugendo najja kubana munigire ekibina kirabire ebyo sibimanyi byoyogera kansoke kunyonyole sebo mukama wange webala okumpa omukisa guno ndi wa NUP kadi yange yino tata mama senga ndaba kojja ndi wa NUP kadi yange yino Nsereko Moses ondaba ndi wa NUP twasoka mu debate ya NUP mujijukira bulungi mtajijukira debate zeta gifula relevant n'entrending ensi yonna n'egirawo kyagulanya omubiri ekibina n'ekiyirawo omubiri mwandaba ate mubiri kigo buliriza sebo nze nnyonnyola nange mbuuza buliriza sebo mukama wange nkunyonnyola gombuuza nze nenkola ki nenkunyonnyola ekibina n'ekiyirawo omubiri omungi ennyo kadi mu kugaba kaadi ate kadi nedde ewantu ewalala okitegedde kadi NUP tulese bakandidesi bameka waliwo Nsereko Nze w'abantu oli wa kipapula kaadi kati kyogamba abantu tebakimanyi ndi Nsereko Nze w'abantu ate nze nsaanidde ekyo kibuuzo nkibaze sebo mukama wange kati kumwenanyo w'abantu omutuufu yenze w'abantu oli wa kipapula Nalukola wa kipapula nze ndi w'abantu nene Luwemba agamba w'abantu ate Luwemba mulekeo yayotya tali kumulamwa kati ate n'ekirala kye mbadde nkugamba saagala abantu bange batomere omwami Luyimbazi Nalukola olaba ekyalo kye bayita Kirokole taata wa Nalukola yajja ne yeesimbawo kuba chairman si wano mwami Swaibu Serugoti yajja kuba chairman si wano abalonzi ne bamuboola ne bagana omuwa akalulu jjukira Nalukola yali campaign manager eyo 2018 then 2021 era taata wa Nalukola nga Nalukola ye campaign manager n'akomawo n'asaba obwa kansala ero si firi era abatuuze ne bamuma akalulu Uliriza tata ne bawa mwami Kibuga Joseph era chairman wange wa Kirokole sebo tata chairman nkwagala nnyo yawangula Nalukola kuba chairman ero si wano 2018 omwami omu Kibuga Joseph n'akomawo era n'abawangula kuba kansala kadi kite buliriza sebo tata nkyanyonyola omuntu atasobola kuwangula kyalo kyo kitegeeza efamily ya moyeyisa bimbantu ne baba makalulu ku kyalo ne baba makalulu ku muluka kadate NUP ekibina kyange nga kireta omuntu ng'oyo olemereddwa okumanya akasanke ogenda sala njovu okitegere sebo mukama wange yensonga lwaki abantu bange mbagamba sagala mutomere efamily ya Nalukola ku kyalo bagima akaluka chairman si wano ne baba maka kansala sagala mutomere eri family si ntuufu Nsereko Moses nze mutuufu nze muntu w'abantu okay esebo ta tulina Nsereko Moses MP alindidde okulayira kakati honorable esebo ekiroto kye Kawempe kijjadde esebo kati mu Kawempe nga bwe nkugambye ndi nkoleramu emirimu mingi ndi manerenda bantu mbawa akasente bakola okitegeera nze abantu bennyini be baze ne basituka ne bagamba Mr. Nsereko ku bintu by'otukoledde lwaki tojja ne weesimbawo abantu be basabye sebo taata oli wano ku lw'abantu ndi wano ku lw'abantu era olaba n'ebire bya Nuupu bwe twava mu kamyufu omukulu yali agamba Nsereko soko kiveemu abantu tebagamba Nsereko jangu gw'oliwo ku lw'abantu oli aliwo ku lwa kaadi kati njagala tulabe mu kalulu kano abantu ne kaadi kyekisinga esebo taata okay kakati otunyonyodde ku nsonga y'ekiroto ky'okwesimbawo tugende ku yo kabone tonakatugamba kubakati abalabe bino bagamba niyanzanyo mukama wange bataata bamaama era bwe mbasaba akalulu nfukamira bataata bamaama Banakawempe North County constituency omwana omulenzi tafukamira naye nfukamidde bannange ku lw'ensonga eno ku lw'okuna taata maama senga kojja wolaba entebe yenze Nsereko Moses n'abasuubiza miliyoni 2 nze sigenda gula motoka emiliyoni 2 ngenda bikomyawo mbantu ngenda gaba emitwalo 5 ku mitwalo 10 abantu atayina mulimu atandikewo omulimu abavubuka basinga bakeera mu betting bakeera mu ludo naye kati bwe mbawo emitwalo 5 ku mitwalo 10 asobola otandika woka business ne kaba katonotono nasobola okubeera obulungi banange ku lw'okuna bakadde bange nfukamidde akabonero ntebe esebo taata kale tugende ku box esebo obox buno nkulaba emirundi mingi nabo lwakuba tunaba butwanjulira na lwaki okosa bu box esebo taata bufaanako oba omugenzi Segirinya esebo taata enkola y'akabox ekola etya kati enkola y'akabox eno gye mulaba bannange yensiza okundeeta
ng'omusajja Manerenda awula abantu esente ndi musajja wa byansimbi okusookera ddala njagala kusomesa abantu bange nti bw'ofuna omutwalo olunaku magoba esente zonna tozirya mutwalo esebo kwata lyako nusu kakaaga oba lyako nusu kasanvu okwate 13 oba 12 oziteke muki mu kabox nze omulamu ogundese kusevinga njagala abantu bange bayiga okusevinga sebo tolya kivubi kubanga bona ofuna ebizibu nga muno oyinamu akasente kekagenda okuyamba ku kiri esebo mukama wange era ne sente zengendo bawa zine emitwalo 5 ku mitwalo 10 njagala bwoba otandisewo ka bizinesi bwe mala okuwa emitwalo 5 n'emitwalo 10 nkubeerako ne box eno buli muntu agenda afuna buli muntu nezitobadda gundi yonna constituency jasi kwongeramu wabulawo abatonotono buli muntu alina akabox nkugambye kampuni ogirabye eno kuva 2022 nze ekirooto kyange kibaddewo ebbanga lyonna nze siri anfuta kifo newe mbaira siiseemu gino emirimu gigenda sigala gitambula ate nzigwamu amaanyi nti andiwo kulwa abantu nagambye maama wange yali awusigalo sirimba sebo maama owange nambowe si kyomu yali awusigalo kati nnumirirwa omuntu wa wansi yensonga lwaki taata maama ali eyo naddala owekawempe North County constituency munange ensereko nze mutuufu nze owenkulaakulana nesimbyewo ne bannange tuli 10 naye tewali ayogera ku miliyoni 2 kitegeeza bali esente bazitwalira bakyala baabwe abaana baabwe batwale mu Amerika basome gwe omuloozi osigaliraawo naye nze nkugambye nti nsereko emiliyoni 2 bikomawo gy'oli ngwe emitwalo gye5 ngwe emitwalo gyo 10 oyongere mu bizinesi ebirala binatusangayo okusinga nti kati olaba si bonna nti bagenda kufuna naye abasinga bajja kufuna nondamu abali obubi ennyo okitegeera waliwo ateetaaga sente kati ng'omuntu ali mu kikomera aba ayagala ki naye waliwo omuntu gw'osanga mu katale ng'olaba ddala bambi talina kapito kati olaba wali kaleerwe katale osanga omuntu alenze ennyaanya za 2000 noga katone 2000 agenda kubeera bw'ati e Kampala abo bensinga okwagala nenkwata emitwalo 10 nengimuwa ate ngeri gye ndiri gye Sadi Manerenda nkwongerako emitwalo emirala 2 nga gakuwola anti bizinesi erina otambula muwali ne 10 then ne muwayo n'abiri ne mugamba zanyisa banaleeta omusingo ate bajja kuleeta nze ngenda kusigala ntambula bwetyo no problem badde mukubba atenda sebo taata nakugambye abantu ne sente kyekisinga bantu ne sente kikulu nakyo abantu ne sente nze kunze sente size zisinga yensonga lwaki nkugambye oluyingira parliament miliyoni 2 ngenda ziwa bantu ku lwange bantu be basinga si sente sebo taata tugende Kawempe esebo ebbanga lyomaze mu Kawempe ddene nnyo obaddemu maze emyaka egisuka 8 n'abakyalo tugambe ate nakulira omwo mu Kawempe nina waliwo maama wange omuto musawo Namakula ayina eddwaliro ekyebando kati nze olwawummulanga mubamaama bange bonna kale ng'ogyeko maama wange oli nali mwagalanga nnyo nga buli oluwummula nzirukawa jukira wali nga sikola mirimu aŋŋamba tuula wali nampa kino nampa okitegeera ng'oluwummula nziruka nzirawa kati mu Kawempe mbaddemu ebbanga erisukka emyaka 10 n'emmeka Kawempe alina bizibu ki esebo byolabye esebo kati ebizibu ebiri mu Kawempe bigenda kusolovingibwa sebo bizijja ekisookera ddala ebyamalwaliro health sector esebo nyo okulobinga mu parliament okulaba nga tufuna amalwaliro ag'enjawulo kubanga eri tutawanyizibwa emyala enkuba buli weetonya amazzi gayingira mu nyumba z'abantu jukira ate gabeera mu kazambi kati ate bwe gayingira mu nyumba z'abantu abantu balwala esebo kyekizibu kyokka kyekizibu ekisooka then ekizibu ekyokubiri ebyemirimu abantu tebalina mirimu abasinga obungi n'abalina emirimu olaba nga kapita abulamu yensonga lwaki nkugambye nti miliyoni 2 nze sigenda kulya miliyoni 2 ngenda kukwata miliyoni 2 nkwate emitwalo 5 ku mitwalo 10 esente ezo nziwa abantu bange nabo basobole okubeera obulungi then ebikwatagana n'ebya talents ebitone sports muluddemu ndudde nga ntegeka nsereko Moses Cup okitegeera njagala kutumbula bitone esebo taata esebo mukama wange njagala kutumbula ki bitone esebo bingi nnyo byengenda okukolera abantu lwakwa tubimaze ate ng'ofunye omwaganyo ogubeyogerako naye esebo anti kati ebimu mbyogeddeko kati ekikwatagana n'ebyenguudo leero nja kugira mu parliament awo enguudo zaffe mbi everything kyolina okutuukiriza parliament wali osobola okuleeta private members bill sebo okitegedde sebo nsobola okuleeta private members bill nenjogera ku bizibu byaffe ebiruma abantu bange naddala wa Kawempe North County constituency abasinga balowooza lyonna okutwaliza waliwo balowooza nti Nsereko Moses ayita mu buyisi wakisaazi sebo taata mukama wange kati fe abajjanga ab'ekisaazi ate ffe tuwangula ne muganda wange Sejjiri yajjanga asaaga omusajja gwe yajjayo latifu yamalako ebisanja bina naye talina kye yakolera bantu
Latifu Sebagala Sengendo MP yamalako ebisanja binaje emyaka 10 talina kyakolera bantu kati Sejirinya yajanga asaaga ngalaze bwenzize ensaaga yakwata sente naziza abantu Sejirinya ageze okufanga abantu balina kye bamubanja okitegede sebo esebo kati famajanga basaaga ate fe tukolera abantu tugambe olode ndikugulawo nenkolera abantu siri MP esente abantu bazifuna siri MP emipiira ngitegeka ntumbula bitone siri MP ate nekirala tuinawo ka mobile clinic akatonotono ate akobadde tonakatugamba esebo tuinawo akatonotono n'abadokitazi bange batano naye okusinga bino ebintu ebisokerwako tetunakola ddwaliro ddene era bwe tumala oyita munge kuba MP tugenda kola eddwaliro basobola okukola ki Nsereko Moses mobile clinic esebo naye kati ako tugaba panado bino ebintu ebitandikirwako kiddukano biki ebyo ebintu ebitandikirwako omuntu abasangawa buli wamu wetuli ngabwe nkugambe tuli mobile totegera kyemba ntegezeza amasimu gange uliriza sebo tata amasimu gano omanyi lwaki nagateekako oba badde tonabiraba layini zizino ziri 10 ozikwata ubadde kinzirina wano zikulage omuntu yena nkubira nti ate misansereko wano tulinawo ekizibu bwekiti ne bwekiti nga nsindika badokitazi bange badokita Julius naye okusinga tubadde tukyagaba panado ebintu ebyo bitandikirwako naye nga ekikulu tugenda kola ddwaliro ddene banange batata bamama mulaba esimu zizino wetagayo secretary wali katobadde yogalazira naye mu studio munda oyisenze bansonyiwe esebo tata mulese eri wansi ngene mulete naye je mu studio sebo kangene mulete sebo neda tomuleta sebo ate gwe mungambi neda badde manyi tomwina kwatire mulina sebo onale bo mulamba abantu gwe balonze nyinzo butaba na secretary mazima obadde otya sebo tata bananga amasimu gagano line zange zizino okulaga nti zero line zange nzisome nga situnudde lola line 10 nzisoma abantu bazirayo 2 zonna ngenda zisoma tetujja zimalayo esooka eri 07 45 19 31 49 ninawo 0778 72 5 nina 0701 35 26 nina 0701 12 ana kinana mutano nina 0701 12 ana kinda musatu nina 0701 12 atano kinana mukaga zonanze kusomere nina 0 buliriza nina 0704 asatu musatu kinana munya 25 nzisomezo na achimala sebo ngogambe ku senior 6 nakola mege mathematics musayansa ndi musayansa uzolaba balonzi batandise ate tubasomedde namba ate ogaba sente osaga sebo ndi muzibu nnyo katugende ku nsonga y'enkuŋŋaana mbali mu nga ntunuka lwaki okuba enkuŋŋaana enkuŋŋaana nzikuba taata naye okusingira ddala ndi nnyo ku ddo tuddo tokoowa buliriza taata ate nkoowa ki nze ndi buliriza taata nze ndi mupakasi bali bakama banga bekawempe North County constituency kati lwaki oyita bakama abato bakuŋŋaanye wantu wamu nze omupakasi nze nina okunoonya taata maama gyali ne mubongako era olubadde ndaba obadde onfollowinga esimu yange era nandikulaze engeri gye noonyamu akalulu bwe nsanga omuntu akalakata fisi kyennyanja nga mugamba amazzi ne sabbuuni nga naaba ng'otandikirawo esimu njagala babirabe okitegedde ngize ndi muntu wa wansi okitegedde tivi endala ze mbadde ŋŋendako babinzijjako gundi n'abizannya wali abantu ne balaba ddala nsereko byenkolaki mwete mulina basobola bizannya bw'onoddamu okumpita sijja kujja ssebo njagala kintu kiri kwalaali ssebo tugenda njagala babizannya abantu balabe nti ddala nsereko muntu w'abantu nze ekisinza okundeeta ba MP abasinga obungi bamera obw'ebindu bwe batuuka mu paalamenti babanga batakyali bantu balabanga bali waggulu nze nzize kulaga nti naawe omunaku gwasembayo mu kyalo bw'oba olina senior 6 nga wasoma oba senior 4 ofuna ka certificate gogattako osobola okujja ne wesimbawo nga memba wa paalamenti lwakuba abantu bangabo ekigendo bajjamu zesente zino zebasaba nomination fee ziba millioni zimeka 3 ezo zokka kankulageko olabe mpapula nazirabye wano oyinza okuloja abantu babasuubiza sente kibali mu tukola kati buli omu ayagala kukubira ekyo kyokolaba kyekiremesa abavubuka naye nga abavubuka abasinga obungi baagala nnyo okwesimbawo ku bifo ebyo binene enamba zotuwadde entuufu kuba abantu batandikiddewo esebo tewali buzi kati gundi zange zizo banominating nga nomination forms zize zino bananga omulonzi wawempe kino ekifaananyi nga ndi mu kooti ya taata kino wano bwe ndi bwe ngenda okulabika ku lwokuna munange ne bwoba tomanyi kusoma taata maama gwolaba omusajja ono ene kooti nagisikira okuva ku kitango omugenzi Peter Sebusoloka gwa busuulwa ngenda kulabika bwe nti mu kooti eno nga n'akatebe kano weekali kati munange gwolaba wali akatebe ku lwokuna nze kanze nina akatebe ng'otiikinga
mbadde nkugamba sebo taata abavubuka ekibalemesa ze zino milioni 3 zizo nomination fee twasasudde milioni 3 okwewandiisa nga ba MP zizo zisome jango zirage kamera abantu balabe milioni 3 zizo milioni 3 zekute nakute milioni 3 nenziteekayo nengamba kantekeyo sente zino milioni 3 zirage sebo taata kamera eyo qualification ya member of parliament olina okuba nga olina senior 6 diploma diguli nogenda waggulu for that case nze ndi wa diguli sebo BBA BBA management ndi wa diguli ndi over qualified ate tomanya 226 226 ate tomanya oyinza tuyiwamu wa president ubadde ki ate kyekinemesa I am my papers I'm a graduate twali tukufiiriddwa laba nono musajja gwerinda 226 ojja kulaba kiriko condition bw'oyitamu kuba MP ojja kuba president oba otayitamu kuba MP kati ekyo nkyakirowoozaako naye nga nkubulira kyenkubulira amazima abantu bankubira amasimu abantu bankubidde okuva emayuge mu mayuge east waliwo abankubidde ne banga misanserelwaki n'otuyamba nabadde nkyali awo waliwo omwami bamuyita Patrick Musinguzi yangambye yaliko girudi president ku Mubuzi manya ku Mbalala University of Science biki ebyo nanterako emitwalo egi nangamba mukama wange lwaki tojja ne weesimba ku kifo ekinene ne mugamba taata nkuwulidde kati nabadde nkyali awo waliwo omukyala we 40 nengamba misansereko you come decide ne kuno bakwise kuno nkugambye buli wamu bagamba nsereko andize zijjayo ekifaananyi ky'omuntu wa wansi esebo mukama wange okay tugenda kukwata ku masimu tujja kukwatagana kuba kati abamu bayinza okuba bakuba kusaba sente KSTV halo tewali buzibu sente bajja zifuna oli ku KSTV togerako nanyono togerako nanyono okay tujja kuita ku namba noti 752225 sebo ne constitution ino ntambula nayo awutu mbadde njagala okulaga constitution of the Republic of Uganda nga sina kwata masimu I'm going to protect the constitution of the Republic of Uganda sebo tato ina byo tambuzizo mulimu gwa MP anti wenzija era ngalo usakola kitambuza mulimu gwa sisobola butakubuuza omulimu kati ogumanya biri byembaddemu biri byakolera abantu nganze olw'ekisa kyange n'okwagaliza yensonga lwaki abantu bali benawa abagera ne milioni zange zisuka 5 nabaleka sabasiba polisi manyi weri nibo nsalawo lero ngamba sisobola koti njimanyi kamalize tata polisi njimanyi ne koti njimanyi ne sasiba bantu nagamba nti abantu ne sente bantu bebasinga yensonga lwaki ne bino ebibiri ngenda biwa abantu bange bakoleki kakati lawa balozi babatandise anti obasomedde namba boyogedde ku nsonga y'okugaba n'okuwa abantu sente ndowooza lero tata olaba nkende kusiika nsumbuusa nzuyi olaba ko MP kasumbuusa nzuyi oyinza okujja emirimu gyonna ngikola bwe ngenda mu katale fisi kyenyanja manyi okigira obulungi bukya z'ennyama bwe ntuuka mala kunaaba mu ngalo bulungi n'ebigabo babituteerenga wansi tulabe bulungi ndi mukusiika sumbuusa sebo nzuyi wali olabyeko MP kasumbuusa gwe gusoose lwe nagenda okwewandiisa nagendera ku wirubaalo akakuba yonna CNN nakuba nsi yonna ne bagamba omusajja ono omusajja abantu bonna beewunya ne bagamba misansereko milioni 3 yasasula milioni 3 naye otatambulira ku kigaali ndi numirirwa ni muntu wa wansi sagala kwegulumiza okay tugende ku nsonga ya parliament kankuweereza obulala wano honorable kasoke tugende ku nsonga ya parliament kwali nokubuza ku byogenda okukolera abantu abambalooza olwokuba tulese muntu byokugaba sente honorable agenda kubeera nnyo mu bantu ajja kukolera byabina okukola mu parliament emirimu emikulu egy'omubaka wa parliament ogenda gikwasagana kati ekyo ekibuuzo bweda kyenjagala ombuuze omulimu gwa MP ogusingira ddala obukulu to make laws okola amateeka ensi kwetambulira to make laws that govern the country Uganda ogwo gwe mulimu gwa MP ekirala to protect the constitution of the Republic of Uganda and the constitution nino giprotectinga nga member of parliament okitegete sebo mukama wange omulimu omulala gwa MP to pass laws that govern the country okuyisa amateeka omulimu omulala gwa MP representation okukiikirira ekitundu kyo nze ekitundu kyange sebo taata ye Kawempe North County constituency ebizibu ebiruma abantu bange nja kubanga enkuŋŋaana baŋŋambe tulina ekizibu kino then mbiwandiike wansi ku lupapula then ngende on floor of parliament mbiweeyo mu parliament tuweemuko esebo oluzungu lwa parliament tuweemuko katubeere bamukisa baweeredde omukisa emirundi mingi emirundi gyekola gyonna wuliriza sebo mukama wange ndi musajja muganda nze Sereko Moses kituufu okitegedde eno soosooka mbulire so ya luzungu ya luganda byonna njagala so ya luzungu ya luganda byonna sebo eno ya luganda mbigibeerako kati ojja kumpita mu so y'oluzungu nedda sebo mukama nedda sebo oluzungu luleeta obuzibu waliwo omubaka bamwita Ken Lukyamuzidemaani yayogeranga oluzungu lungi n'oludukya lungi
abantu ne bamuma akalulu ne bawa katolu bwama kati byagala nkole Kawempe North County constituency agamba tensere kayogera biti oluzungu lwa parliament Madam Speaker order procedure Madam Speaker point of information parliament munda I can even box the speaker where are you ngajukira bwe badaleta bino watu manyi parliament wali okuliya ngajukira balwana parliament wali okuliya nguze kyo bado kimanyi kati ngali neteka lye mwanya samusinga atambula kati ze sijja kwata ku sente gova mu mbera mubokusingirawo naze mu parliament kuteseza abantu sikulya nguze katono nyoka nkuze ekisembayo bago kiri wanjagadde okuleeta ebbago lyensokera kamabago mangi naye lyensokerako ddala eri ebyobulamu kubanza ekitundu ekyange kyenvamu ekya Kawempe North County constituency kitawanyizibwa nnyo enkuba bwetonya floods ate amazzi ago gajja mu ne gayingira mu nyumba z'abantu jukira agamu gabeeramu